ng'olusuula lw'okubbi ke kazunga ke kalaga ku Bobi Wine ke kazunga ke kagenda ku Museveni mu Arusha ke kazunga ku Kabaka bajja baba mutte lyasinzeeyo misango ki uyo anoonya kufa omanyi bagenda ne babuwaana ne bwetekako niko kola kati kajjayo entwe yaako tubuyita ba media maniacs nako kali kaneregeddeko muga gwe weeregere kunze nze nganya abaganda bakubire mu gundi buli straightani amaanyi nnyo etakkiza Katonda amateeka bayongera nomanyi awaabira Kabaka awaabira Mengo yabawula sente ne bamusingira ekyapa ne bayinsaitinga abantu ne bakijjayo ne bamugala leeta tukiraga abantu tukikuddize yabakuba uyu mwana yeyambisa uyu mwana office baboni gyasaba mkulu nnyo anti ye yalimbe emyaka nkugambye nti ne bwaba yalimbe emyaka that's not an issue oyo ye anoonya kufa bukazunga kati bwekaleera ko mubifaana ebyo bajja kutta bajja kubba bakutte bajja katta anti nkubuulidde abantu abagezi baayiga nti it backlashes on you nti kakati bawannamayanja ayina okukiva agambe bamafia nti be bakikoze siye otherwise anoonya bwerere kaluka bwerere ayina okibuuka mu mukoddomi wange kisi musanji wendi kibuuka sibo wakikoze bamafia beekumi muzinengalabiye omuserikale awanise omukono guli mwavu ejja kudduka n'abaana bo leka bamafia bajje beekolera ekintu kyabwe kati noono Bobi Wine gwalimu era musiru kubanga Bobi Wine yali mu palamenti leka bali baavuganya nabo leka bali Bobi Wine baavuganya nabo bamwejjireyo babe balina kozi tayina oyo nakalabanga katudde ku pick up kuliko ebitabo bijjudde kagituddeko emabega mbakabitwala mu kooti will you get time okubisoma okuki abakinjaji batambula na gundi na gundi lijjudde musaayi katudde emabega bwe kati mbusimanyi ne bakuba mu monitor mbu atutte ebita where will you get time where anti yasoma mateeka ayina is an embarrassment to the Gundi. That man is an embarrassment to the lawyers. Yes. I look at my younger Abana how they conduct themselves. It's an embarrassment. But Kasala Banga Bano Bona, Abategev, and Gatabachi Muchite. Leave those people. Abadiringa naye batirikira ye olune yasabe bya Museveni bagala also yakesha mbawe mirundi emeka and those people unless you are turning the newspapers into katemba twine kye twita mainstream media nitubere n'ekibityani ekyokubiri ekyo trust tukiyita tutya gata kati most of your newspapers I cannot put a headline or give space to an idiot who asks Museveni's academic papers. Obuyivu butankana. Anti kuchi ani abubuuza ayina ba obvious ayina baani kati nga naye muteekamu obuyivu tusinga naye obusiru bwammwe kasito gamba wano omukazi yagamba nti ettaka lya Nanyonga liwonya beekuluguka wa Nanyonga kati yogera nti ekitooke kyayogedde obusiru obwo a newspaper, an editor, what is called to edit? What is news? I give space, I allocate space in a mainstream media, not gutter, to a person who claims that he knows more about Museveni, who has authored books, who studied in Dar es Salaam University. This idiot should not even be given space anywhere. You are talking rubbish. Baloya. Anti nkubuulira nti baloya Sam baloya kakati kyobulaba nti badidde ne babongezayo n'emyaka baloya beeta kati nayo intellect abamu bayita mu university buli bwe butyo abalala lawyer wedda a traditional lawyer yabanga mugezi nakyo intellect lawyer wedda yatambulanga n'eggandula nga liriko ensawo nnyingi nga gyayitayo nabamusuuliramu ssente naye bano abagala headline nayagala bamuwandikako mu mawulire. Don't write about fools. This is why me
I refused. I don't participate in my programs with anybody. Sijja kulwana na muntu atasoma economics nga twogera ku budget nedda. Sijja kulwana na muntu bwe twetolera ku kintu kimu n'obusiru bwo. Sina budde bwa kudibetinga na musiru. I deliver. Yes, sina budde. Bumirundi abeera mu yekka mu mumpe. Sisobola. Ne moderate omusiru nfuluma bagwe bakujjawo. Hey, not everybody is a lawyer. Yes, because the things nti katwagala media money yakisinjogereyo kino mujja na kuwasembwa ng'abazungu bwe bali ayagala wekola ekitabangawo. Senior lawyers are quiet because you cannot say 7 tasomeranga ku musomero lyavaawo neba obizi bwe bali kakati oyo tasana na space. That's why I tell you that some of these people tuchita contempt card I ignore you. My saliva is more important than what you say. No commentinga ku mbanku yambye kyenkuga nti President Museveni kati has recognized tigwavuganya na ye Bobi Wine, because once you bend to scratch a toy it means you have recognized nti envunza bweri over Jane. Then you are making publicity for Jane. You have realized nakugamba ndigenda obuzikiza besi yomugambe ndigenda obuzikiza besi yomugambe, but Mirundi constantly talks about you. Who is Mirundi? Besi contempt card mama mbabazi bamugamba nti ofono, but who is opposed? This man was arrested with what? Chigundi kyamugamba zinali kikubya oluyi oyo gundi oyo linekazi walitaniri matembe yamugamba ku pano. I wish you that this man has pants. How we safe out? Nani mwenye I have no appetite for agri women like you, so you are safe.